Ebiseera ebisinga obungi omuntu w'okula baganda bange banyabo ne basaba bampuliriza noweza emyaka egisaanidde okola egitandikirwako okola ebintu ebyo omubiri gwe kadde gwe refreshinga. Pulira Professor Musumba. Tuli mu science, the body refreshes. Ate ekyo sikikozesa science kubanga mukimanyi bulungi sirinyangayo naye nkikozesa kubikulirwa. Bw'otuuka ku myaka waliwo emyaka gy'otuukamu egyese empiki ase ezo ng'omubiri guli lwedde okubuusa eggologoti. Soda ogenda basomesa Musumba genda mu maaso n'okusomesa nja kusobola kakati bw'otuuka mu bbanga eryo ebyaddala omubiri gufulumya kyekivula ba Bayibuli etuwa amagezi nega nti wamukisa oyo alaba omukazi ow'okuwasa kubanga afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Waliwo akaseera ketutuukamu nga tulina okuwasa tulina okufumbirwa nga kyatteeka kati gwoba temuyina omubiri gwo ne gufulumya ekyo kye gwalibadde gufulumya kati ate ng'omala ng'ogamba nti kawuula ekirooto wojja n'omuvunula ekirooto neganja kuddamu kati gwe nolowooza ndi bize naye wenfunira obudde obuwulira ekirooto kyo kitegeeza mba siri bize naye mba sifunye kubikulirwa kwa ku kirooto ekyo ensonga lwakisobola kuwa bulimba. Navira ku birooto kwe kuloota nga ndikwesa empiki ngambako omuntu nangamba abadde kawuula awo nempanika abadde ku kibizi ngamba ebirooto era bw'oba nga toloota ngu kirooto kirungi kitegeeza toliba bulungi. Lwaki? Ekintu kyonna kitandikira mu nsi y'emyoyo eno ey'ebirooto ekidda wano mu buliwo. Nagamba newe kubanga ng'oyagala kuzimba nnyumba amazima gali nti osooka n'oteeka manyi ebirooto abamu balowooza nti kwe kwebaka n'ofuluuta n'oloota naye kwe kutandika n'okapicturing ekyo ky'oyagala n'ofumiitirizaamu n'oga nti njagala kino. Era kati naawe kuneeno ensi y'emyoyo olinako emigugu eminene ennyo nange nyinako emigugu eminene ennyo ku bibegabega byange. Kati ate nze sometimes nze manyi n'ogiwulira kubanga waliwo n'omuntu omu eyandaba n'agamba nti nakulaba ng'oyambadde ekkooti actually ennaku ntono nnyo eziyise ate era omuntu oyo waliwo omuntu omulala era yakimbulyako nga bagenda okunsiba naye nga Musumba nkulabye ng'oyambadde ekkooti naye nga ndaba olina kyozituweereddwa ng'olina kyewetaaga nkwatemmukko nkuyambemukko nenkusindikira kyekikolaba nkusindikiddeyo akasente kano eno kakuyambeko. Era ebyaddala nalina obuzito bwe nali ntoweereddwa kubanga nali ntandise okubeera guilty no lwaki nkozesa ekizungu gambo ky'oluzungu kye simanyi kitegeeza. Nali ntandise okuwulira nga ndi mu kugenda mu nsi empya kubanza kuba mwaka faana nti kati waliwo parking aliwo bitwala era bikozesa ati nali manyi nti wembanga nva nga tumaliriza omwoyo wa Mukama amaze okunnambuza gy'amaze okunnambuza ngenda kuddayo ndi mugagga kubanga buli kintu nkirinako obuyinza. Mpozi n'ekirala kye nsobola obuuzaamu nkaawo ebyo ebintu ebiteekwawo bibanga ebikujja ku mulamwa diversion oleme genda mu ggulu sitaani yabiteekawo Katonda yabiteekawo no omanyi waliwo ekintu abantu kyetayagala kukkiriza. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
Kale tubanirizaako nnyo mwenna mikwano gyaffe abalaba Export TV okusinziira mu nsonda ez'enjawulo ezikola Ssengendo na Bulamu. Mikwano gyaffe abali mu biyumba big up. Olwaleero tukomyewo ne Musumba Kango Angel Gabriel. Twamaliriza stories eza wansi eyo geye n'amagombe. So naku olwaleero tugenda kwolekera bukolokolo paka biki bye yalaba mu ggulu. Nga tannabatandika mboozi olwaleero ngenda kujjukisa gwe amaze ebbanga ng'osumbukana n'ebirwadde nkuyanja omuli prostate enlargement, ovaye meme, ania, asthma, ulcer, sinuses, olumizi bw'omugongo ne mu nnyingo. Olina sperm count nga spam zintono okuzaala kuba kwambirigirwa kuba abamu nabagamba Musumba tebaawula spam na Siemens. So ng'olina spam tosobola ziraba. Nibo bazimanya nti olina sperm count ntono nnyo so tosobola kuzaala. Olina brain tumor, diabetes, fibroid, olina allergy, olina syphilis, PID n'endwadde endala nnyingi. Ngenda kukwasa God Hills Herbal Medicine bano bali mu kibuga Kampala balinamu yafeesi ne mbamukaga eggwanga lyattu Uganda. So osobola bafunako ku namba y'essimu 0706 tekawo 06 ogatte 4923 ku WhatsApp kwe bali ate n'eddagala basobola kutusaawo ku mulyango awo wennyini wowangalira ku nkola ya delivery. Mwabagala ebifaananyi ebirungi video ez'emikolo egya buli kikalumbe asirumba olumbe temuli mugagga aleese yeefiisiza kwanjula kasiki birthday biki kuba ku expo oba kubira Alpha Media Production ku 0770 944 omukolo gwo tuulabike nga tuguweesa ekitiibwa. Nze kati olomba mmaliriza tuba tugenda kusimbula mbalaasa watali agamba Musumba. Yesu yeebazibwa. Amiina so. Kuli kale namugongo nga tetunnabagenda wala. Engera bwe nabagamba nti liri essabo littira ddala. Kifo kitukuvu it's a holy place. Mwabiraba era abagendayo mwekubireko mu ngalo kubanga oluddako tomanya luyinza oba olwammwe. Kiki kyogamba baabiraba? No. Nze njagala nkubuulira ebbanga lyenkuze nga mpulira Namugongo buli lwe bagendayo walina okubaawo abafa. Golowooza ki ekibanywa? Just okufa kwa bulijjo. Twagenda mu crusade twafiirwa bameka? Teyali ntuuko ni abo abafiire Namugongo just erabika zaali buli nga 3 ogw'omukaaga bantuuko. Yes. Nga ntuuko zaabwe just. Katonda nga babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ababuuzaako yenze Pastor Kango Angel Gabriel. Believers on the local ministries. Yakyuse. Ematugga erinnya lyakyuka ddala kati nange naliyiga. Sikyayogera local international njogera believers on the local ministries. Matugga. Janguyo tusabeko ffenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala okusaba nti okyaleko ne ku channel yaffe eya local international ministries. Yote nakyuka. Saagala nnyo okukola distraction naye nga nzikiriza Katonda nga wali omulamu ajja tukyusa mu biro ebituufu. Amiina. Obulamu bugamba ki Musumba? Obulamu si bubi. Obuweereza nabwo si bubi. Mukulike eyo enywedde malwa. Enywedde malwa twavaayo nawe kulikayo bangamba nti soda twali tumanyi nti alimu amafuta weegati. Totandika oyo mulala n'ono mulala. Naye bagamba era nange ne bagamba muna business oli lwakuba naye lwakubeera ayina ebimwambaliramu mu eyo bizinensi. Konze nja mubuuza olina ebikwambala. Baani abagamba nti eri ebinyambala? Abatunyumirwa abakunyumirwa abakwagala ennyo abayewuunya abagamba nti oweereza bulungi. Mpozi nga baagala bwagazi kujjonkera musajja wa Katonda naye sirina bintu. Banaye soda musajja wa Katonda mu linnya lya Yesu. Naye ng'one serious note soda gwe mwalaba oyo wanjawulo n'owaawano. Owaawano mu nsabo obulokole mu nsabo abasamize bajja bangamba Samira. Buli omu kyansaba kyenkola ki kyempulira naye sibikola. Musumba twawunzika ku mulundi guli nga tumaliriza emboozi olugendo lw'omugeyeena. Era nsuubira oli bw'aba akyalina ekibuuzo kye comment section nzigule ne namba ya Musumba osobola omukubirako n'akwongera. Looza leero tusimbule ku lugendo lw'eggulu olwatuuka. Njagala kubebaza nti mwebale nnyo okulaba omukutu guno gwa Export TV. Mbasaba mubambi musubscribing mulayikinge musyalinge n'obubaka bunene osobole okubako ne bwe butuukako. Ate gwobeera eyo ng'osobola obuwandiikako wansi awo n'owandiikako ebigambo ng'obikyusa mu luzungu nawe kikole. Ate gwobeera eyo era ng'owulira walisobodde okuvunula Musumba Kango tubulikodinga bupya tubutwale baku channel endala ez'enjawulo nawe kikole tukwaniriza. Ononya interpreter? Mbanoonyeza ddala. Nkubuzeewo. Mbanoonyeza ddala mu linnya lya Yesu. Kati era tulina bayira ne program era endala gye twatandise era nga tudda mu bujulizi buno bwe bumu naye nga tuyongeramuko enjawulo Mukama biki byazze nga yogera ennaku zino.
nga twagala kuddamu ebibuuzo by'abantu abo abazze nga babuuza wa Musumba Kango nti Musumba gwakola otya okubotola Katonda yakola atya okwogerako naawe twagala otubuulire ddala ekituufu kye wakola. Waliwo programu etandise ku channel yaffe ya Rock International Ministries. Channel programu ebagiyita Journey to God. Mukama yaŋŋambidde ddala kennyini nti njikole abantu basobole okubeera nga bamanya olugendo olutuuka eri Katonda lutambula lutya. So mugendeyo ku eyo channel yaffe programu eyo etandise. Mpulira kweri mu linnya erya Yesu. Njagala wali olugendo lw'eggulu ng'era bwe nabagamba mu kusooka nze era nabeeranga mu nnaanansi zange ne ku nnaku olwo era nawo nali mu nnaanansi zange wabula ennaku nali ntandise n'okubeera used nazo kubanga nali ngenze emirundi n'emirundi nga sifuna mukisa guyingira ggulu. Ng'oli used ogenda ng'oyagala genda mu ggulu era owunzika ogenze mu Geena. Ngenze mu Geena. Nga wabimanyiira. Nga nabimanyiira. Nga naye buli lunaku ntwayinga nga nkolanga bwe nsobola okulabika nga nyingira ggulu si Geena. Ne ku mulundi guno eno nga bulijjo nagenda nensimbula Omwoyo Mutukuvu najja n'antwala we yantuusa ne bagamba nti wabeera ntutte anteeka ku kibatu kye bw'ati n'ennyendera kuli nga nzijuzibwa nze mu ntegeera yange ndaba nga ntadde wano ng'oyimiridde mu kibatu naye ate mu ntegeera bwe tuba tutambula ekkubo oba oliraba nti kati nkutte ekkubo lya kolansi oba lya kataka naye kati gali tegalinaako njawulo ya kolansi naye ttaka kata wengattidde bweraba nga ali mu kibatu kyokka mu kutegeera oludda olulala olaba nga ali ku luguudo. Yes, kati mu kibatu kino eno nga nina omuntu antambuza nga following olugendo luli ofunye bulungi. So bwe ntyo ne ku mulundi guno wekyali n'entambula tujjukire mu mboozi yaffe emabega nababulyako ku migugu. Kaakati mu biseera byange biri ebikadde natambulanga n'emigugu nga mingi, emigugu egy'okwagala emmotoka egy'okwagala obugagga Diamond n'ebirala. Naye ku mulundi guno eno ebyaddala nali maze ebbanga nga mpracticinga nga nfuba nga bwe nsobola ndabike nga ntuuka mu ggulu. Ekitegeeza bw'avangayo ng'olemeddwa ogenda mu ggulu wategeera ekikulemesezza. Saakitegeera naye muweza kitegeera nembeera awo nga nyina ebibuuzo nga ngamba nkoze ntya lwaki sisobola kugenda mu ggulu. So ku mulundi guno nga byonna buli kamu nkakoze kati kwolwo era nga bulijjo ne tusimbula naye bwe nali nga ŋŋenda nensaba omwoyo nemugamba omwoyo wa Mukama nkusaba onnyambe onsobozese okugenda mu ggulu kubanga nzekka biganye. Gwe wenna abadde abuuza ekibuuzo nti gwakola otya okusisinkana Katonda ansa yeeyo. Nabuuza omwoyo wa Mukama ne mugamba nkusaba onnyambe onsobozese okugenda mu ggulu kubanga byonna biganyi. Nze mu kulafuubana kwange nalafuubana nagezaako emirundi n'emirundi tegwali gumussa ebiri ebyaddala ne bigaana. Naye kati ku mulundi guno ne mugamba Mukama nze omwoyo wa Mukama byonna mbikozeeko biganye nkusaba onnyambe ngende mu ggulu. Ku luno omulundi guno saagala kugenda mu Geena kulaba bulumi n'abantu bali mu bulumi. Kasana kyogira bwe ntyo waliwo enselebratinga omwoyo gya celebratingamu singa obanga omutegedde n'ogiwulira naye tesobola kunnyonnyoleka. Kugamba bw'akizuula nti omutegedde asanyuka nawe n'okiraba nti asanyuse n'otesitinga ku ssanyu liri. Omanyi nabagamba buli kintu ekyogerwako nti ssanyu it is a spirit mwoyo ofiringa feeling naye ng'owulira ate kifulendi kyo nga gwe nakukwatako bwe nti mpulira nekiriwo ekyo we kiba. Kaakati ampuliriza ekyokuyiga kirimu kimu nti emigugu gyonna gye weetisse kikwetagisa emigugu gyo gikwata n'ogikwasa Katonda. Olina okumanyira ddala nti awatali mwoyo buli kimu tokisobola. Mpulira nange bwe ntyo bwe namala okiwulira bwe ntyo nga awatali mwoyo ng'ebyaddala sikisobola nga sisobola kweyongerayo sobola kugenda ne musaba. Ekitegeezaawo ekyakusobozesa ye mwoyo yekka ye mwoyo yekka okugenda mu ggulu ng'ate Bayibuli etugamba
Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri aligenda eri kitaawe okujjako ng'ayise mu ye anti awatali mwoyo tewabeerawo Yesu Katonda gwe yatulekera okufuna Kristo okusooka kufuna mwoyo kyekiva olaba Bayibuli eyogera ku mazzi gago ge mwandeseeko nebaza Mukama eyogera nega nti wetumala okkiriza n'omutima gwo noyatula n'akamwa ako nti ndokosa waliwo akakwakuliza akakyasinza okubeera akanene ako nno abalokole simanyi oba mwali mukamazeeko bangi nnyo abantu bangi nnyo abatabatizibwanga ke kabonero ak'okubatizibwa ak'okunnyikibwa mu mazzi ate amangi nga si okukwata ekijjanga nakutonyeza ku awo oba weerimba mukafaananyi nga ne bamutonyeza naye ng'ali mu mazzi mangi anti nze nagamba wakafaananyi kati owa TikTok munaku zino tomulaba Yesu nalaba Kizito omuto ng'alina ettama nengamba laaku maswali kakati waliwo gwe bayita Yesu munaku zino ntera nnyo okulaba abaana bamanyi okuŋŋamba luli bandaga ne baŋŋamba Musumba ndabye Yesu konze omulabyewa musalabye ku ssimu ya sisite ono konze aliwa nembagamba oyo si Yesu n'agamba nkubuulire ye yennyini so bwe tuddayo wali yatuvudde ku baana bo balina kunnyika mu mazzi mangi balina kunnyika mu mazzi mangi bwonnyikibwa babatizibwa ekigambo kubatizibwa kitegeeza kujjuzibwa mwoyo mutuukirivu akali awo kokka ekirala kunaazibwako bibi kati oba otandise oba ozaaliddwa bupya omulundi omulala kati mu kuzaalibwa obujja omulundi omulala ogwo ng'onnyikiddwa mu mazzi awo weewali oba koze ebigezo bya P7 babiyita batya Piero naye ako nkamanyi nkogera na bulungi akaye ennyukuta 3 ako wokasuulira nange mba nkuba amannyo wali Piero okay kakati obanga alimu Piero nga weesunga kuyingira ke kakunizo kakati akakuniza ako kyolina okukola muko bw'omala okunnyikibwa mu mazzi bw'oti wepa oba otandise obulamu obupya oba ozaaliddwa omulundi ogwokubiri era sometimes abantu abangi baloota amazzi ne babagamba nti wooliroota ng'ogaguddemu ng'omanya kaweddemu oloota nti ogalimu kitundutundu weekebere entambula yo n'omwoyo wa Mukama teri kiriya nga naye oli akugamba nti ate wakoze ki mbusimanya bizibu biki nava ku birooto buli omu abivuunula bibi anti sometimes nabagamba okuvunula ebirooto it is a spirit mwoyo era olina kubeera ng'oli mwoyo oyo ow'ebirooto nze waliwo ekirooto bw'ojja n'omuvuunula ekirooto naye ganja kuddamu kati gwe nolowooza ndi bize naye wenfunira obudde obuwulira ekirooto kyo kitegeeza mba siri bize naye mba sifunye kubikkulirwa kwa ku kirooto ekyo ensonga lwaki kisobola kuwa bulimba navira ku birooto kwe kuloota nga ndikwesa empiki ngambako omuntu nangamba abadde kawuulawo nempanika abadde ku kibizi ngamba ebirooto tudde ebbali tuneesanga naye ng'ebyaddala ebiseera ebisinga obungi okuloota ekirooto ekyo nga mpesa empiki kiri mirundi eja ekyo tebakulya binusu awo no nange wenfuukira munnasayansi yasoma agamba oba oli ku kibizi era bibiri era ekyo kituufu naye ngambe kiza nagira mu kirooto leka nsooke mbagaziyizeeko ekyo ekirooto nga tetunala kugenda wala bw'oloota ekirooto ekyo ng'oli mu kukola ebyambyone mu kiro nga webase ebiseera ebisinga obungi omuntu w'okula baganda bange banyabo ne basaba bampuliriza noweza emyaka egisaanidde okola egitandikirwako okola ebintu ebyo omubiri gwe kadde gwe refreshinga tulira Professor Musumba tuli mu science the body refreshes ate ekyo kikozesa science kubanga mukimanyi bulungi siri nyangayo naye nkikozesa kubikulirwa bw'otuuka ku myaka waliwo emyaka gy'otuukamu egyesa empiki ase ezo ng'omubiri gulirwedde
okubuusa eggologoti soda ogenda basomesa so bagenda maaso n'okusomesa nja kusobola kakati bw'otuuka mu bbanga eryo ebyaddala omubiri gufulumya kyekifuula ba bayibuli etuwa amagezi nega nti wamukisa oyo alaba omukazi ow'okuwasa kubanga afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Waliwo akaseera ketutuukamu nga tulina okuwasa tulina okufumbirwa nga kyatteeka kati gwoba temuyina omubiri gwo ne gufulumya ekyo kye gwali badde gufulumya kati ate ng'omala ng'ogamba nti kawuula kati which is okay naye wolootanga ekirooto nga kiriwo ekiti ekirooto ekibi mu kirooto eky'okwegattira mu kirooto kyekino oloose nga weegatta ku musajja munno Allahumma salli oloose nga weegatta ku mukazi munno oloose nga oli ku mbizzi oba ekisolo kyonna oloose nga oli ndowooza kankomeku ebyo ebirala sibimanyi olina ebirala byomanyi oyinza oloota tuveeyo muganda wo oba taatawo manya bumanya kakawedde mudda birooto byakusiraana byakudda mabega kakati mpozi waliwo nga wenda bagaa nti Sitaani mulimba bayibuli eyogera negaa nti yajja kubba kutta na kuziikiriza ine ekyawandikibwa ekigaa nti ayita nga ayiriitira anoonya gwanaalya banyabo ne basebo addira ekirungi n'akifuula ekibi era tumukoleko empalana munyambeko tumuwalana ffenna kubanga nze muwalana Sitaani atulaba okutuuka eyo twavudde ku kibuuzo kyaffe kiri nti kuba bayibuli ekootika negamba nze kubona amazima n'obulamu teragyeri kitanga ayita munze nga nze mbuuzaako omusumba kiki yayogedde nti ye mwoyo yamutwala n'atunnyonnyola nti be baki be bamu lwaki ngezaako kubanga olaba soda naye tunatuukira wali ku maini ng'omuntu ategedde ki kiyinza muyamba kutuukawo era jasigala tategedde kaakati ekirooto ekyo ndowooza tugenda kirekera awo era ekirooto ekyo sometimes abamu bakifuna bafuna okudda emabega naye waliwo akabuuzo nno nkanyumirwa nnyo ku social media zammwe ezo waliwo akagamba nti what you believe oba oli akoogera atya soda gwe katemba gwe munnakatemba okubye mugumba okubye kisazeeyo musiri munnakatemba fire osonyiddwa nemalayika zijaganya waliwo akalanga kayita nti what you believe sometimes the full prophet nabbi ajjudde kati katereze mu luzungu ojeyo meaning eri gyentegeeza nabbi w'obulimba the false ekyo kimanyi kyogera naye nayigayo ako kafuulu funda musiru okay kaliko sikaganyi niwengezaako olulimi luganye tukaleke mwenna bampuliriza tukaleke tukesonyiwe tube nga batakiwulidde ekyo naye bannabbi b'obulimba ate nno njagala nnyo oluzungu era njagalayo omuntu asobola okunsomesa asobola okumpeerera n'engende Makerere wali nensoma ku luzungu nennyongerako kubanga ensi gye ŋŋendamu eri international waliwo we basomeseza oluzungu lwokka nga basomesawo bakulu bokka kati ekyo kirungi nnyo nti wobeera nga oli awo nga osobola okubeera nga osobola okunsapootingamu njagala kugenda kusoma nange nyigateeko ku luzungu lwange nsobola okubeera nti ndi international kuba buno obujulizi waliwo ababwetaaga mu luzungu so jangu misinde nkwaniriza era ne Mukama ajja kuwa omukisa kaakati ekirala kye njagala okubagamba baganda bange bampuliriza ekiri nti bannabbi b'obulimba balwaza emyoyo gy'abantu nga bavunula ebirooto mu ngeri enkyamu ey'ekifuulannenge kati ekyo kibakola kireetera abaana b'abantu okufa spiritually kwegamba bakuumira abantu mu kazikiza mu bweyaliikirivu ekyo ekintu bakikozesa nga kakodyo nze kambabulyeko ku bannabbi b'obulimba kubanga I know them naliko mu buweereza bumu kati nga waliwo kye bayita pastors fellowship even newaffe gyeri naye amuno nti attacking them kubanga ekyo tukitwale easy bwe tutyo naye nali pastors fellowship yali sides eyo mu gayazi eyo kati we nabeeramu kati twagendanga ne tubuulira enjiri soda ne tutambula ku kyalo konna ne tubuulira enjiri ne tufuna abantu baffe abajja mu kanisa ne bajja ne tusaba kati we twabeeranga awo nga tusaba watuukanga kati pastors fellowship yali ategekanga overnight kati ng'esobola otegekera ewo ku church yammwe
nenga abapasita bali abalala bibajja ati nibabuulira ku kyachi yammwe bwe batyo nga mugenda mutambula we mutima namwe mugenda mu makyachi ago kati nga bwana ino kye bakola nga bajja beetesitese nga ne bajja ne bakola obwamagero bw'ekifuulannenge kati bano abantu baffe bonna betubuulidde omwezi mulamba bonna ne badduka ne badde wabali nga balabye ebyamagero ebibwatukanga emberenge so kikyengezaako okwogera nti banabbi b'obulimba balina obukolyo bungi bwe bakozesa nga naye bwakumalako mirembe gwe olibeeranga nga tolootanga ku kirooto kibi kirungi nga buli kirooto kyoloota kibi oyo nabbi omwegendereze eddukayo lwavunwa negativity yo kibi gwe birungi biringa ebiwunyi ewuwe ewoto buli kirooto kyoloota kati kankubuulire era bw'oba nga tolootanga ku kirooto kirungi kitegeeza toliba bulungi lwaki ekintu kyonna kitandikira mu nsi y'emyoyo n'ey'ebirooto ekidda wano mu buliwo nagamba newe kubanga ng'oyagala kuzimba nnyumba amazima gali nti osooka n'oteeka manyi ebirooto abamu balowooza nti kwe kwebaka n'ofuluuta n'oloota naye kwe kutandika n'okapicturing ekyo ky'oyagala n'ofumiitirizaamu n'ogaa nti njagala kino kati then wamala okufumiitirizaamu ekyo n'ogaa nti njagala kino baganda bange abalungi abampuliriza awo otandikire okola ekyobuliwo so oba tosobola kuloota kirooto kirungi nga buli ebirooto byonna byebakuvunulira beera bibi manya bumanya nti zikusanze kale omwoyo azuula nti otegedde ekyokukola olaba bano bannabbi b'obulimba kye bakola awo balwaliza abantu kati omuntu buli kirooto kyoloota mbu waloose weegasse ekyo kudda mabega era nodde mabega nawe nodde mabega kubanga is what you believe akikutaddemu mu bwongo kati okikiririzaamu ate nga tujjukire okukkiriza mu kintu kwe kufuna ekyobuliwo kwe kuteekesa mu nkola osooka kukkiriza mu kintu awo n'oteekesa mu nkola so baganda bange abalungi abampuliriza njagala kubasaba nti mubeeko n'ebintu bye mukola ebisaanidde mu linnya erya Yesu baako n'ebintu byokola ebisaanidde mu linnya erya Yesu Musumba Katonda omulamu tuddeyo wali eri mwoyo ozudde nti yalina okuyamba era omutegeeza nti kati obudde buno ndi mu mikono gyo musimbula tusimbula tugenda kati we twagenda yaŋŋamba ekigambo kimu njagala amaaso gonna gonna otunuulire nze kkiriza ku mulundi guno totunuulira kintu kyonna tunuulira nze amazima kolo we nagenda ebyobugagga nabisanga mu kkubo nabirabanga naye we nabalabanga obiraba ng'omwoyo annyambako nga ŋŋamba look at me tunuulira naye so nanyumirwa nnyo ng'onzibuuno omwoyo nagamba tokkiriza kikubuzaabuza kyonna tokkiriza kikubuzaabuza ntunuulira kati nenkizuula wesaakwata ku bintu bino eno nentambula ebyaddala natuuka wali nekkubo lino eddungi salifokasingako natunuulira mwoyo kati mukutunuulira omwoyo naleka bino byenapaakinga nga omanyi banaye mbabuulira omululu ogw'ebintu kintu kibi nnyo okimanyi napaakingako ennyonyi kati owanga gipaakinga olwokuti mu bbaaga kati kiriwo ekiti bw'obeera mu nsi y'emyoyo oba muwanvu nnyo okusinga ennyonyi buli kimu boli mugulumivu kisinga oba mugulumivu kisinga kati nze napaakinga nze gwolaba nategeka ennyonyi yange etikka n'okutikka ssebo emmotoka nazo nentikkamu ebyobugagga nembitikkamu nenemerera okugenda naye nga muli olowooza nti ne bonaava mu eyo spiritual world bisobola okudda eno ati oyingira mu nsi y'omyoyo ensi y'emibiri ogivaako osooka n'ogivaako obwanga atandise obulamu obupya kubanza kubamu akafaananyi nti kati waliwo paaking aliwo bitwalawo era bikozesa anti nali manyi nti wemba nga nva nga tumaliriza omwoyo wa Mukama amaze okunnambuza gy'amaze okunnambuza ngenda kuddayo ndi mugagga kubanga buli kintu nkirinako obuyinza mpozi n'ekirala kyensobola obuuzaamu nkaawo ebyo ebintu ebiteekwawo bibanga ebikujja ku mulamwa oleme genda mu ggulu sitaani yabiteekawo Katonda yabiteekawo no omanyi waliwo ekintu abantu kyetayagala kukkiriza omulabe waffe sitaani naye sitaani is God's plan nteekateeka za Katonda kakati sijja gamba nti sitaani yabiteekawo ate era sijja gamba nti Katonda yabiteekawo
wabula byonna kuteesa kwa Mukama bigezo bya Katonda bibeewala benti ddala oli focused focusinze kuye. That one I can understand. So kati ekyo wenkivunudde. Then ekirala we twamaliriza okugenda twatuuka ku kintu kyekimu nga kyetwatuukako ku Geyeena. Naye lwakuba kino kyali kyanjawulomukko ku mulundi guno era ng'akutte ekkubo ery'enjawulo. Kati we natuuka wali waliwo engeri ya ng'okufumba. It was like nga wona ofumba mu bisepiki binene biringa ebipipa. Kati we natuuka mu kufumbibwa okwo netegereza naye nayimirira, nawulira nga ntegeera kuyimirira biba automatic. Kati yimirira okutegeera, nagamba okutegeera nako guba mwoyo eri guba mulamu. Era osobola okubuuzaako nga bwe njogera naawe soda nti katukola kituyimirire ne munyumyamu. Era nkubuulire, era kyekifu olaba bannyabo ne basebo abampuliriza, olisanga omusumba nga yagwa aba yagwa nnyo. nga gono omusajja waffe ono gwe saagala kwogerako kubanga abasumba bamuwadde platform era nali agadde okuyimirira wano eno nga nze musumba Kango bambi munsaasire nnyinza obeera nga mpalampya amafuta mangi, naye nali badde njagala okubaako ne kyenjogerakoko eri bazadde baffe ab'omwoyo, abasajja betuze nga tulabirako betwayimirirako okwegomba okubeera nga tuli kino kye tuli. Kubanga nze ebyaddala neegombanga ba Kayanja, neegombanga ba Bujingo, neegombanga ba Kiganda, neegombanga ba Tomu Serwadda, nabeegombanga nnyo. Neŋŋamba Mukama bw'obanga osobola okwogerako naabo nange you can talk to me, nkusaba oyogereko nange. Era nayogera mu kunoonya kwange abamu ku abo bonna nabagendako nga njagala Katonda ayogeremuko nange. Era ekyaddala yayogera newankubadde nga solution saagijja gye muli mu counseling na mu bigundi byammwe byabwe. Naye kyenjagala okubagamba kye kino, bwe tulaba omuntu akoze obubi ne tudda ku social media zaffe ate okuba nga abeefuula bamutereeza nga yakyamadda, kati tumuwa platform. Kati waneno tewaliwo omuntu atamanyi Musege. Mwamukubirako n'olukiiko olulambu lw'abasumba ab'e Wakiso n'ab'e Kampala. Musege mwina ne mutuulira ku muntu omu. Temuyina byakukola. TV zammwe zonna ne zidda ku muntu omu. Kale neegomba nti singa ffe abalina Local Foundation nti singa musobola okujja ne mudonatingayo ensawo nga 10 ez'omukyere ezituyisa mu myezi nga giijo. Anti meeting z'abagagga by the way zibeera mu kasente. Mulya munywa mubeera mu kifo kya bbeeyi. Kati bbeeyi byonna byonoona ne badda mu ebyo. Muzirete mu Local Foundation tubeere nga tusupportinga abaana basome ate nga tuyambako n'omulimu gwa Kristo okutambula. Waliwo bambi abaana bangi abatanda bakusoma era tubasaba abali ku Expo TV bambi muyimirire naffe n'omulimu gw'okuzimba gwatandise. Sunday service nabadde ngamba abantu obaka Mukama we yampadde. Mukama yaŋŋambye nti Kango gyewo abantu baweere omukisa. Bwe mbaweere omukisa ne mubuuza ntya, naŋŋamba buli wojjawo okuwaayo bw'obeera nga toyogera ku nsonga eyo kubanga nze nyinamu olusonyisonyi olw'okwogera ng'oyo kiweebwayo ekyo kusaba kiweebwayo ekyo naabo abantu bange tebagenda kufuna mukisa. Leka abantu beerekereze ekyabwe kibayina basobole okufuna nze. So twaguddewo akabbo k'okuzimba era onkubirako bambi oba oyagala okuyimirira naffe kuba twetaaga okuzimba. Ne oba nga oyagala okubeera mu gurupu yaffe ey'okusaba, ey'okusaba eri osobola okujja n'ogiyingiramu nogibeeramu ku namba yange y'essimu eya 779 300 41 2. Nkubiraako tusobole okubeera nga ojoininga gurupu yange ey'okusaba wamu n'ey'okuzimbira Mukama. Ojjangu ng'okimanyi bibiri kubanga okufuna omukisa nga twagufunanga mu busamize. Twawangayo ekigali ekikuba nsiko, ekigali n'ekikuba nsiko nene wa Yesu bambi jangu ng'osupportinga omulimu Mukama mugambe naye abeeko ne wakutandikira okukolera. Nno bwe ntyo ne ntambula
by the way nakano kakaise olumu Journey to God programu yaffe yatandise ku Roko International Ministries Matugga wandikamu Roko International Ministries Matugga oje o subscribing ku channel yaffe buli programu je tugenda otekayo egenda beera automatic ngojulira tugenda beera no kusomesa okutali ko diversion kati otegedde muti oli kukubanze ndi kuba ola kitegedde namwe mutyondo mu kitegeera njabeera ntudde ngandi focused went ngandi no mukyala namubiri Olivia nga ya confirming akaseera ke twayitanga ali ngandiga nanti njabeerako ne bye mubuuzaako akyoko bakyaja nakyo anti wange ali namubiri Olivia nkutumiddeko bambi bale nnyo bali ddala Kango Faith wamu ne Kango Famous nabo mbatumirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo weewaawo eri emyo okutegeera gubaga mwoyo era oyogera nagwo gugamba yimirira bwe wayimirira ki ekyaddakawo ng'olaba ebisepiki ebitokota nga ebisepiki ebitokota nenyimirira kati emigugu gyange negirabika omanyi oba ng'otambula emigugu togiraba era kati naawe kuneeno nsi y'emyoyo olinako emigugu eminene nnyo nange nyinako emigugu eminene nnyo ku bibegabega byange kati ate nze sometimes nze manyi nogiwulira kubanga waliwo n'omuntu omu eyandaba n'agamba nti nakulaba nga oyambadde kooti actually ennaku ntono nnyo eziyise ate era omuntu era waliwo omuntu omulala era yakimbulyako nga bagenda okunsiba naye nga musumba nkulabye ng'oyambadde kooti naye nga ndaba olina kyozitowereddwa ng'olina kyowetaaga nkwatemmukko nkuyambemukko nenkusindikira kyekikolaba nkusindikiddeyo akasente kaneeno kakuyambeko era ebyaddala nalina obuzito bwe nali ntowereddwa kubanga nali ntandise okubeera guilty lwaki nkozesa ekizungu gambo ky'oluzungu kyesimanyi kikitegeeza nali ntandise okuwulira nga ndi mu kugenda mu nsi empya. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Ensi endala era nemaliriza nga bantu temukomera kitegeeza ki kati omuntu yasobola okiraba nze emigugu gyange gimanyi okutuwa akaseera genzitewako waneeno nenjulira nga Mukama ayagala njeetikkule. Waliwo ebintu ebibi baganda bange abampuliriza nga tosobola kubyewala nga bigenda nebikutuukako nga naye buli wobeera n'omwoyo wa Mukama osobola obiwulira nga bizitowa nomanya nti teekeddwa okwenenya bweweenenya nga byetikkulwa nga byetikkulwa naye ate omanyi nabagambe okwenenya kintu kyanjawulo nnyo era Mukama ansaasire nammwe abasaasire kubanga nze buli naku nesaba Mukama ansaasire. Okwenenya kitegeeza kwesonyiwa kintu naye nze kangu nyina nange ekibi sometimes kyentambuliramu nenkyenenya leero ku makya ngendo tuka kusamusamu kakyayiseewo dda nga nawe era nyina okukyenenya era nabo nenkyenenya Mukama ye aba asigala awulira asigala awulira anti yajjudde ekisa n'okusaasira olaba era okusaasira kwe kungi tekiwa beetu bantu kusobyanga entakera kati era kyembadde ngendako nti okwenenya kyeki okwenenya kitegeeza kwesonyiwa kibi. Waliwo ebintu byetuleka actually manyi abantu bangu bakwenenya kibi kinene nibaleka ekibi ekitono obutonotono bwe banyooma so ffe nga kyetuyita ekibi ekitono kati nzize waneeno soda ne mulimba soda alo ndi wano Kasubi nga nkyali Matugga kibi kibi nnyo kati aba balimbira ku simu Dani nga muli bangi Dani naye alimbira ku simu kagujje olalo twagiye ku wanimba teyalimba gwe wekka natulo okuva saa 6 yajja 9
mwana obulenzi tukusalira musango twale tumanyi ntegeka naye na mukama anze mugambirawo talibye bitoko ebigwa ku simu naye byaddala kiba kibi ebyaddala ekyo kibi era kinkanakana n'ekibi ky'okusalako omuntu obulago mukama katonda wange nali manye eriyo obuyo obutono ngo bwe bukusosa mu puligaatoli teriiyo gwe teriiyo nze nkubuulira muganda wange ampuliriza nze saagirabayo puligaatoli teriiyo era ne bino bye muwulira nti ekitabo kibikulirwawo kasita guggwamu we naye nalabawo ekintu ekyenjawulo okufa kwa njawulo nsumba totubuusa tuddeyo wali eri amaaso gazibuka olaba agagugo ku mugongo totubuusa naye era ne buno baka babwetaaga nze nkubuulira kubanga kati okulaba eggulu tekitegeeza nti nno ogenda kumanya solution eyingira mu ggulu kati kino bino byetwogerako ebigambo ebikuyamba okuyingira mu ggulu bwe ntyo nga nkola ki nga ntandika okulaba ebisepiki bino nga byezimbye nga bitokota kati ebibi byange nga birina wano ku mugongo gwange wendaba ebibi byange nga biri ku mugongo gwange ne birabika webiti nendaba emigugu neŋŋamba kati gino emigugu njejjako banyabo ne basebo mujjukire nti ku luno ekkubo linakwata lyali kkubo erifunda eryalimu okunyigirizibwa at the beginning ekyokuyigawo omwoyo wa mukama kyeyanjigiriza mu kaseera ako nga nkutte ekkubo eryo okusooka eryali eryebizibu nti ne mu bulamu buno obwa bulijjo mwe tutambulira ng'otandika obulamu buba buzibu nnyo wabeerawo diversion nnyingi nnyo ezijja ne zikukwata wabeerawo embeera ejja neekukwata neekusiba neekukunya sayidi ne sayidi n'olowooza nti wano sigenda kuyitawo omwana wo agudde eddalu omwana wo ayina embeera gy'ayitamu maama wo ate naye yamenyeka omugongo ate bannange naawe kenyininyini ku mulimu baakugobye waliwo embeera eyingira mu bulamu obwo n'olowooleza ddala nti tosobola giyitamu naye kamba nnyonnyola ekkubo eryanyamba okutuuka mu ggulu we mmala okuweta ekkubo lino ne ntalaba kkubo lino ddamu nze gwolaba nali ndi mu mikono gya mwoyo mutuukirivu era nali nzijuzibbwa omwoyo mutukuvu naye soda nkubulire nawulira embeera ey'okunyigirizibwa nga mpuliranga eyeekuusaako okwagala okugenda mu geyeena muli mwe nagendanga naye this time around kyali kyanjawulo mukko nga gwe omuwuliriza oba omulabi omulungi alaba chani eno bw'ojja okutwala embeera gy'oyitamu izi oba tuli ffenna nti omulabi alaba osobola olaba embeera gy'oyitamu n'olaba nga nnene nga yakunyigirizibwa kunene naye kuno okunyigirizibwa nze kwendi mu kwogerako abampuliriza kunyigirizibwa kunene nnyo okw'ensi y'emyoyo buno obulamu obwa bulijjo buno eno kakiguumaaza just oli mu testi tebannaleeta kigezo anti testi esinga ekigezo obukalu obwo siwe kiri bakugezesa eba nnyangu okusinga ekigezo kiba kizibu okusinga testi testi babagezesa nga bayitamu ebyo byewayitamuko byewasomamuko kati ne baleeta ekigezo ekya fayino wabeera okulya n'okkombeso kakati kitwale nti kano akaseera k'olimu maama oba taata oba muganda wange andaba nti newankubadde ng'obonaabonanga omusajja wo bamutwala newankubadde ng'obonaabona mukyala wo bamutwala newankubadde ng'obonaabona ettaka lyo balitwala newankubadde ng'olina akaseera k'oyitamu gwe kolabanga akakaluba just olabanga akakaluba kubanga oli mu nsi eno ey'abalamu ensi eno ey'emiribiri ejjudde okwegomba ejjudde okuyaayaanira ebintu that's why nze Pastor Kango nze sina bya bugagga ate nga sente ezigula ebyobugagga nzirina nze sente zange wenzifuna nkyalabayo abantu abandi ku lusegere nga babonaabona nnyo osooka lowooza ku bali mu mbeera eyeetaaga kubanga nkimanyi we ŋŋenda sigenda nabyo ate nga nze nkimanyi taata wange nakunyumizaako ne mbagala balina sipiyo ya mayiro 4 tetwafunako wadde akoolubatu kitegeeza nti newe nalulunkana nenkolera abaana bange nga tewaliwo omukisa gwa Katonda era bajja maliriza nga balinga nze nga bisaanyeewo n'olw'ensonga eyo nze nasalawo ntunuulye Katonda ansinkane mbeeko n'abantu benkolera nagamba we nali nga sinabafuna ssente
eziwe nga sobola nga sinatandika kuweerera y'omwana wa kuyamba abange nali sobola baweerera ekyanyamba kubanga natandika kitegeeza kati kinsobodde okuyambayo abantu abalala bino ebyobugagga nja bifuna kati nze bwenti wenguzannya guno gwa Yesu we gutwe guggwa gwe nali eyo nga okyali mukodo nnyo nengolowooza naawe ogenda kujjobba ebya Mukama omala otambula ogende nze ngamba nti weerimba weetereeze bwentyo tuli wali ekkubo lineeno soda nalisangamu ebinyigiriza mu ntandikwa ng'ate bingi nnyo ng'ate era binene nnyo omanyi lwakuba kati ntandise ogetinga used naye nze edda bwe natuulanga ne mbinyumizaako bano abantu bange kyendowooza ensonga ezimu ku nsonga lwaki bampitanga omulalu byankabyanga nawuliranga ddala obulumi buli ne mbuwulira kati ne ku mulundi guno eno nasangayo challenge natandika okulivinga obulamu okutandika obulamu obwange era nze manyi abaana bengenda okuddamu kuzaala bagenda beera batya bali batya kubanga nabalabako mu nsi y'omwoyo nali mmanyi nti ekkubo keriri nti ligenda mu ggulu kaso osimbula kuba kuseeyeeya ensekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ani akusesa teri ebyo kati nno omanyi ekisinga okusesa nze nalaba omwana wange naye ekyo saagala kukyogerako era sirikyogera nako bali kiraba bulabi mu maaso eyo kubanga it will happen nentuuka nenfuna ekintu ekisinga okunyigirizibwa banange banyabo ne basebo waliwo ebintu ebinyigiriza mu bulamu nabisinkana mu lugendo luli nga notandika ebirowo ebyatuuka nenyingira nentandika okweyongera mu maaso nga nsigadde nywera nga mmanyi nti nyina okugendera mu kkubo lino nga n'omwoyo wa Mukama mpulira nga nnuŋŋamya nti oteekeddwa okukwata ekkubo lino nennemerako nensigala nga nentambula kati ngenda otuuka mu maaso nga waliwo ekizibu ekisembayo okubeera ekizibu nalaba ebintu ebyenjawulo soda ebyalimu okufiirwa abantu bosinga okwagala ebirimu okulaba akaseera kange ak'okufa nze enfa yange ngimanyi wanje wabiraba bwoti otuuka awantu n'olaba omuntu ng'ofiira nga mbirabira ddala nze mbimanyi era nze sometimes waliwo omukyala wange wandaba manyi nze manyi okwefuula gundi mumanyi okumpa ku ssente wano eno nemumpayo ku ssente nengende waka wali wembanga ngenda nentemesa akanyama akatakwata mannyo tekamanyaako tokamanyi manyi binyeebwa bye bitakwata mannyo nyama eri nyama eba nyama ng'eriko essavu dene nga lyeru eno wansi ati nengitemesa nengitwala ewaka nengirya nti ebya mubiri era biriwo kaseera bigenda kuggwawo. Export TV to the world.